basi ye mukulu gwe bayita Eddy Musuuza ye muyimbi atunze Uganda mu nsi yonna ng'asomesa olulimi Oluganda ng'ayita mu kuyimba. Ye muyimbi yasookera ddala okuba hiti n'emala omwaka mulamba ku countdown ze Uganda kinoonyerezeeko oluyimba oluba luyitanga Sinamina. Ye muyimbi yasooka okuleeta BET mu ggwanga Uganda. Eddy Musuuza gwe ngenda okugambako ye muyimbi yekka agenda ebweru nga tagenze kuyimbira bannayuganda wabula ng'agenze kuyimbira bantu balala. Kitegedde ye mukulu Eddy Musuuza amenye buli likodi yonna asobodde okuba ate ng'agikubye. Kati gwe kutegeezaako munnamasaka Eddy Musuuza akoze byonna olunaku zabadde nga 3 ogw'omusanvu yabadde baggulawo wooteri emu bagiyita Vienna Hotel ebwera eyo mu Western yabadde site zeeyo bwera yabadde atalaga yabaddeko site ze Kasese Fort Portal Mitiana Mubende nene Masaka yasobola okuba nga akikubirako ng'alimu Eddy Kenzo Festival. Wakati mu kuba nga alimu Eddy Kenzo Festival omukulu ono Eddy Kenzo yasobola okuba nga ebivulu ebyenjawulo abitunda nasobola okuba nga biguza promoter ab'enjawulo ne basobola okuba nga bamutegekamu ebivulu bitundu ebyenjawulo omukulu Eddy Musuuza. Wakati mu kuba nga agenda kujaguza Eddy Kenzo Festival egenda okubeera Kolonga 12 omwezi ogwa November. Kati omukulu ono yabadde side zebwera ekivulu kyasobodde okuba nga kyakutte bulungi nnyo ne kikubira ddala omukulu Eddy Musuuza nga bw'omanyi vibe ebeera y'amaanyi nnyo n'akikuba abantu badde bangi nnyo. Eddy Kenzo akikuba yekka ne bandi ye tebabaawo muyimbi mulala era mu mbeera nga asobodde okuba nga etambula ekivulu nga bw'ogamba nti ku mukulu tekubulako musiiwuufu wano ne wabadde ndowooza tugambe nti yabadde muwagizi ne teyabadde muwagizi kale ayinza okuba yabadde muwagizi. Omuwagizi yamuyiridde bye bayise oba gwabadde mwenge oba baguyise musulo naye ng'ebintu bibadde nga juice babiridde Eddy Kenzo. Nga bw'omanyi abawagizi bayinza okusanyuka kuba kwa njawulo nnyo. Kati omuwagizi ono oba yabadde mulabe kuba ndowooza yabadde mulabe okusinziira bw'oba olabye video nga bw'etambula. Eddy Kenzo bamuyiridde juice ono oba mwenge oba musulo kyonna ky'oyinza okiyita naye nga byabadde mu kala nga ya kaladi. Mu nsonga eyo omukulu Eddy Musuuza mu busungu obw'amaanyi n'akwata microphone omuyimbi ebeera mundu ye microphone yebe mundu ye okitegedde microphone yebe mundu ye microphone yagikubye mbawagizi kyenkakasa teyagikubye eyamuyiridde wabula mu busungu obw'amaanyi Eddy Kenzo yakoze ekiba kiyita overreacting. Yasobodde okuba nga obusungu bwayiseewo nnyo n'osobola okuba nga olaba akadde kano bye bisinga okutraininga ke kavidiyo akasinga okutambula ku Facebook nga beebuuza omuyimbi ng'ono Eddy Musuuza naye Eddy Kenzo olina okukkiriza nti naye omuntu anyiiga wadde kale obusungu bwa Eddy Kenzo nabwo busobodde okuba nga oba tubuyite bwa ttumbiizi omuntu yenna anyiiga naye nga tujjukiddeko katini nnyo tugendeko emyaka egiyise. Omukulu Eddy Musuuza yaliko press conference emu era yali agenda kutegeka kivulu ekimu omukulu gwe bayita Kasuku wa Zabanga yamusabula yamugamba ulira nze Kasuku nina naye problems zange, we have our personal issues. Kasuku yansaba emitwalo aga listen to me aliwa who is the guy in fact aliwa olina obukakafu nali nkikozeeko Kasuku listen to me nali nkikozeeko Kenzo sabula Kenzo ng'asabula yali ku panchi ensonga zaali bwe zityo emyaka egiyise emabega omukulu Eddy Musuuza tomuyingira mu layini ezze zivaako mangu. Kati omuwagizi n'omukulu Kasuku obudde obwo yavaayo nga yeewera ku Kenzo baba ayagala kukola mawulire sigenda. I'm not going to sue him, I'm not going to do anything to him, but I'm going to keep saying the truth. That guy paid na nkola ku Star TV
they had issues with Big I. Oyo Simon can adduce to that. Simon wabuke chimala. Nasasulayo. Wachibe chize lindako. Wachibe chize arwanyi. That is the point. Yanda bakera ina nobukakafu ngampayo sente balimo ku binyimba za Big I. In 2008 jagamba, I think nani sula ne Big I mu bulijibwe bumu. Nasula mbuliribwe bumu ne Big I na mujja wawe ka. Nenta nikosula na in the same bed. Kanengo itwambala zezimu. Big I na muta 2000 is it 12 10 around 2011. Ebyo byali byo omukulu Eddy Samusuza kwe kutegeeza nti obusungu bwe abamuyita short tempered omukulu Eddy Kenzo obuzibu izo gamba bwavuddewa obuzibu nyizo okusooka obuteeka ku bategesi abategesi b'ebivulu ennaku zino ndowooza basembereza nnyo abantu babasembeza nnyo ku stage olw'ensonga nti ekivulu oba okiyingidde omuyimbi omukulu Eddy Kenzo izo gamba kale banjiiridde omwenge kituufu bogenda okuyimbira beera batamidde abantu babeera n'essanyu ery'enjawulo kati okuyira omwenge oba okuyira ebyo byonna byakuyiridde naye abamu bagamba nga yamuyiridde asidi naye nga serebu yali badde ayinamu kye bayita talent and self control mu nsonga eyo obugumiikiriza yali badde asooka kugumiikiriza kuba omuwagizi oyo yabeera client we ne ku lw'obulamu ndowooza Eddy Samusuza badde alwanira ku lw'obulamu bwe ne ku nsonga ate microphone eno yagikubye mu bantu ab'enjawulo kamala okuggyako obulango wano ogijje ombulire naye nga tulina ensonga omukulu Eddy Samusuza nga tukyagenda mu maaso omukulu Eddy Samusuza ekyo kyasobodde okuba ate ng'akola kutegeeza yabadde sayidi z'ebwera nga baggulawo wooteri emu omuwagizi nga bamanyi nti abawagizi oba omuwagizi wasasula omutwalo gwayinza okugamba nti byonna omuyimbi alina okuba ate nga amutuukako mukwatako omukulu Eddy Samusuza kwe kuba ate nga naye nga yasoose muyiira bwe nkutegeezezza oba yamuyiridde mwenge onampa endowooza yo Kenzo kyakoze olowooza kyabadde ayina kukola kiye nga Kenzo obusungu bwayitiridde oba ye Kenzo oyo abawagizi nammwe mutijja nnyo naye nga stage zino zirina okwongezebwayo kubanga abantu bano ensonga ezo omukulu Eddy Samusuza kyasobodde okuba ate nga kyamususseeko naye ensobi gye yakoze omukulu Eddy Kenzo kuba omuwagizi yabadde mu nsobi ne Kenzo abadde mu nsobi okuba omuwagizi microphone yayinza okuba yagikubye omuntu eyabadde innocent oba oliawo ndabyeko ku social media nti gwe baakubye eriiso lyavuddemu nabo bamboozi just propaganda naye nga yemu ku ebyo byatambudde Eddy Kenzo kyakoze kyabadde kikyamu n'omuwagizi kyakoze kyabadde kikyamu wadde nga abawagizi musasula omutwalo gwamu n'ogamba nti byonna onaabikola naye kyova olaba abayimbi bagamba nti katuteeke ekivulu nga kya mitwalo 15 naye ng'ensonga ezo yabadde muwagizi yabadde mulabe alina okuba nga yabadde mulabe namba emu w'eggwanga Uganda Eddy Kenzo ekintu yakikoze atya negatta ku 075 ongambe ku mukulu Musuza kye yakoze ekyo singa obadde muyimbi singa obagwe obadde omuwagizi ng'essanyu lyakuyitiriddeko n'oyiira omuyimbi wo ebyokunywa by'obadde onywa oba mwenge oba soda Kenzo kyeyamukoze yamukubye microphone si alina omukono ogwa lefuti ogwo yamukubye bubi nnyo ndowooza ne security y'abayimbi erina okuba ate nga yeyongezebwamu naye ne bwoba ne security y'amaanyi abawagizi nga bagambye kukuba omuyimbi nga soko ngambe alo abandi bali kuweereza essebo onaabeera sekanja kukola tekutawana enkalwe omwami Eddy Kenzo kyeyakoze si kikyamu akatono waliwo omuntu gwolaba nga akusookodiza n'akuyiira omwenge ne bazina ne batandika okukyankalana nanti okola tekutawana enkalwe obeera ozze mbatamiivu sebo ebivulu byabatamiivu tolanga nti ekivulu kino kyabatanywa mwenge era abatamiivu be bawagiziwo mu music tulina kye tulina talent and self control oba Kenzo kyeyali badde akola obugumiikiriza obwo kubanga serebu naye kale nga yabadde acid ate yalikoze atya era bamukuyiridde oba tulina kyakkola abanike sebo agamba atya nayoze yenze kutumina ndi kibimba kyasanga ensonga eyo gyogerako kiseruganda kakati wenyina ku nsonga eyo abanike naye mbutufu nga twaze mbutu
Mbaze sudda akasente mudamu ngenda ku muyindi. Ate kati bafuna chance y'omusemerako wakiri mulabe ko nga manyita abatamivu tebaba sitede mu nsonga emu eb'endala. Si bonna. Ya kati kitegeeza nti obusungu ku Eddy Kenzo bwabadde bungi naye oli abadde simuyeekera just nga ze mulabako manyi nti ngaffe tuba twagala nnyo okukwata kuwa serebu walayi n'omukwatako okumugalo naye kati Eddy Kenzo yayinza okuba nga ate ekityo nti yemuyeekera yenze kutemya ekibimba kyazanga big up abanike. Big up on yourself. Omukulu yategeeza nti yabadde muyeekera yabadde mulabe kubanga bw'olaba vidiyo nga bw'etambudde Kenzo microphone teyagikubye eyamuyiridde omwenge oba yamuyiridde kale omusulo. Soko ngambalo abanike zedi kale ogambye otya? Adija networks. Hello? Abani. Ogamba otya? Wewe kutueleza. Ye boss. Onabya ke bichamba na cyaba kuza masaka. Kenzo kyakoze ekyamma kiri kitya? Kenzo kyakoze cyabadde kituvu akwanti kale kyakoze kyabadde ng'ensobi. Ndi eyayi muyido mwenge igwe yakubye. Abawagizi baba bangi yawo ku stage. Naye abawagizi nabo tulina okwegereza kwanga ebintu bisera tubikwanga ensobi naye nga tuba tukimanyi. Wewe kutueleza. Kale sebo. Eddy Kenzo yali badde akola atya? Yali badde ayimirizaawo n'astopinga show oba oliawo era Kenzo ojja muwulira mu interview ezijja agambe nti yamusonyiye oba kuba microphone ye yamusabudde naye yasabudde ani? Abani se webale kuweereza so kale ono aloyizika ekinoni kati Kenzo obusungu bwo bubaawo naye yandibufuze mu kaseera ako abawagizi bonna tebaba kyekimu webale kutuweereza webale kuwuliriza. Omukulu Eddy Musuuza y'omu ku bayimbi mu ggwanga Uganda abatambudde ensi yonna okugimalako abulako genda ku mwezi naye ku ebyo byogerako okyamma. Halo abanike se webale kuweereza taata boss oli bulungi taata steady ono bena tebumba nkulu nga bulijjo kakati umulamwa kakati abanike ogoloza kukwata microphone eri ogikuwa abawagizi otasinga yamulabika yagwe yamuyidde ebintu ebyo yandi mukoze eki singa yabadde na mundu singa abadde na mundu yadde akola kiwona yadde abamalawo kakati kyadde kirungi nnyo yadde obusungu yakozesa bungi naye tiyakoze kyadde kirungi yadde abakangamu bati beetereze tikadde nsogena dirumba nkulu buli beetereze nga babakuba bukubi sebo kuba batugambye gwe yakubye eriiso kati tugeze obadde obadde oli mu kivulu bakanyuze microphone obadde gwe tobirinako kusanga awe kuba okitwala otya? se eno feninga zino mukasanda mulori kakuli ate yakoze kituufu yalikoze atya Kenzo mbukutu waba ne munde sawe ya amukolerawo kyayagala anti kale innocent sebo abanike ne sebo kikina steady muteze ngogane kambu kutene kankamba kiwangala Eddy Kenzo kyakoze ekintu kikyamunye buli muntu abana obusungu naye obusungu yali bukakkanyiza yalikoze atya? Yali kukkanyiza busungu kukakanya busungu abawagizi nabo kimanyi naawe yagenda kukwewali webale kuwuliriza kituufu yali badde akakkanya obusungu kubanga bayimbira kimanyi batamiivu wadde ye nga musajja muisiraamu ebyokunywa tebimugendera kati mu nsonga eyo yali badde akola atya Eddy Kenzo kubanga naye ak'obuntu akayina yamukubye microphone tajja kuddamu. Halo ate webale kuweereza boss ono matevu nowandi mateevu kakati Kenzo ekintu kyeyakoze kituufu kuba teri mutamiivu abagambwa bwe kiri olw'ensonga omuntu agenda okukola ekintu ng'alina ekigendererwa
sigadde zima tuvunewe matete wabale kuwuliriza bw'ategeezezza ku nsonga eyo ye bw'agambye ye mukulu Eddy Musuuza ensonga bwe zitambula bwe zityo naye ama microphone eyo singa bagikubye ggwe sebo bano basa big boss kati nze ndowoozaamu Kenzo ku kye yakoze si yandibadde nkola kati nga Kenzo omuyimbi omunene omugunjufu bwatyo n'omuwagizi yakoze ensobi naye Kenzo teyandikoze ate bwatyo kuba kituufu bali bantu otegeera ekirimu audience nga bw'ogambye omuntu asobola okuba nga anyedde singa bamuyiridde asidi sebo nga bamuyiridde asidi mukama we yandibadde akyagadde naye nga tekyandibadde kigunjufu kati singa naye yamukubyewo oluusi n'amuttirawo oba tofunye keesi yakugenda ate kusibwa so yasubira kutenga omuntu nga bwe yakikola anyidde omuntu omukusi n'ensujja ezigere gitugirungiriramu nga bwe yagamba nti tasobola kugunjula na muntu na mikono gye mateeka ge gamugunjula kati nsuubira yandikoze nga bw'atero kyogera webale kuwuliriza anti Kenzo yayimba ennyimba temuziwulya bulungi agamba nti nsimbudde ekyasse omugenzi kwadde kwesiba kubaki sooka oŋŋamba mma omukulu ono abanike se nze badman from Kabwasa bagamba tya badman ensonga eyo gyogerako ki nze kyenjogera ku eyo ensonga Kenzo kyeyakoze ekikyamu kwe kukuba ono atamuyiriridde byenge anti yakubye bawagizi naye era yandirondodde yamuyiridde omanyi okubeerawo ne bakuba microphone sigadde nze badman from Kabwasa ebale kuwuliriza Sarongo Omuyungo ogamba otya agambye nti yamulabye nga kasuku Kenzo yabadde bwera saidi z'ebwera eyo kasese saidi 40 eyo saidi ze mu western eyo gye yabadde mpola Eddy Kenzo bw'atambuza festival ye agambye naye Kenzo yakoze bubi Shafiki bw'ategeezezza agambye atya ono soko ndabe agambye nti Kenzo yalaze obunafu zesse mwogerere Fred Emirambi Mawogola birthday boy agambye atya kandabe ono alo sebo steady Kamiru kusase Masaka sebo naye abatamiivu kibawe ekyokuyiga kitya omusajja ng'ali waggulu kyetaaga nnyo buli muntu awoomerwa kyonywa naye nga Eddy Kenzo naye kyabamanyi eki buli ezo ze bayita sente okunoonya ambamye ezo ze sente ze tunoonya buli kibulu kiyingiramu abatategeerekeka kati Kenzo yabateesaaso manye ebyembi bizibu batuma omusajja n'adda eggalanga naye nga alina kyakuleetedde kituufu kati naye musajja yabadde yeesaasa naye nga tetuba tumanya ate ebyeddiini tetubikozesa nnyo mu kivulu kubanga buli musajja anywa ayingira mu kivulu asobola n'okujja n'ekifa kilabu n'agikwata nga si nsumulule agikwata kubanga buli ate ebivulu bye bisiiramu abatamiivu naye nga Kenzo kyeyakoze yabadde yeetaasa singa bonna balina ensobi naye Kenzo naye yabadde yeetaasa kati omusajja ngaleeta asidi yabadde tamumazeewo omukono yabaddamu yamunyiyiridde ku lubuto sebo olaba munabanye bamutumye butumi njaga oba kitatitte Kamiru sasa Masaka teyabadde njaga teweekwasa njaga abanywa njaga tebaba bweba tebabeera erimu mu kakoola kaabwe soko abani agamba atya ogamba otya sede nange kiriya ono Sempija Junior Polondi mu Kitengeesa amma ensonga eyo girabye otya ensonga eyo musajja gwade ng'omusulo gwennyini gwabadde musulo okakasa byadde bya kyenvu naye nva kuba ye badde mbuuka na bubuusi ne mugwira bugwizi yamaze kofoni tekyamaze stage yabadde wagguluko ng'ayinza okumenyeka abantu babondya tebanoonyi yenna namuvuna era babondya bakkiridde naye era n'agaana tebamulabye bannange esebo Sempija Junior Pulakume soko gambe abanike ogamba babalipoereza kale bosi
anze fuji nga sinzidde no mukawulo anze wali kugo mulana nange nkisa wenti wabula Eddy Kenzo yakoze bubi yalikoze atya nga bamuyiridde nina serebu kati omutamivu omuyiri omwenge amwesonyibwa n'amuviira buvizi naye kati yakoze bubi ate okuba omudala omuzindaalo awo Eddy Kenzo yakoze buyitirizi nefuji nga sinzidde no mukawuniro webale kuwuliriza naye nga Kenzo omuzindaalo teyagukubye oli kuba nga bomaye abawagizi babeera bangi ate nga beera bali wamu kati yakanyuze microphone mu bawagizi mu busungu bw'amaanyi yawulidde nga kimususseeko naye mukoobuntu bwe tuba tuzzeeko mukoobuntu ate bwe tuba tuzzeeko mu byokusoma self control and talent awo kirala kuba oli celebrity alina okuba ate ng'awa bano bakirayanti be oba bawagizi be abayingidde akatwalo omukisa mu nsonga eyo abandika bali kuweereza kale oyogerako ne kalibadumbamulozi okulama Masaka Kenzo kyemugamba teyandikoze ekino kyandibadde awumuza microphone message n'agita n'akaviira Dumbe gulapa fendi kale sebo wegulabe balikuliriza agamba nti Salongo Muyungo ogambye nti Kenzo akimanyi nti akimanyi ayimba bulungi anti ayimbira babeera batamidde ekifaananyi kikyamu kyalaze era yeetaaga kuwawabirwa Salongo Muyungo bw'otegeezezza webale kuwuliriza naye ng'ensonga ezo bwe zitambudde